ate n'abayimbi bambi abasinga obungi tebalowooza bagenda okulowooza nga kiri too late nga bagudde dda mu kinnya ekinnya kye baabasuulamu ekyokuwera ssente mu ssako bakiyita shut up don't talk kati mukulu musuuza tosuubira nti alina ekintu kyamakulu kyayinza okugamba President Museveni okukola n'akikola naye ensi bweritegeera kino Eddy Kenzo kyapanze okutuuka wano ejja mukyawa ejja kukyawa n'abazzukulu be kana akakundi konna kolaba ke bali mu kukola si gaba nti bali mu kulwanyisa bannabyabufuzi bali mu kulwana butaddamu kufuna munnabyabufuzi w'amaanyi ava mu nsiike ya entertainment. Ku nsonga y'omukulu Kenzo yavuddeyo n'aweebwa owa presidential advisor. President Museveni yategeera nti Abanayuganda abasinga obungi baagala bifu n'akuliyetinga ebifo ebingi ennyo ebirina amakulu n'ebitalina makulu. Kati njagala ombuulire ebyaddala gw'oba olaba Eddy Kenzo alina kyasobola okugamba President Museveni n'akiteeka mu nkola. Gw'oba omulaba mu Uganda tulina ebizibu bibiri. Tulina ekizibu kya Sale Musale, tulina ekizibu kya President Museveni. Sale Musale akolera nnyo mukulu okubeera muki mu bukulembeze. Kati Sale Musale yadda ku drawing board n'akuyetinga ebyo ebifo by'olaba ebyo by'owulire. Kati musuuza ye bamuwadde ekifo kyakumwebaza. Okumwebaza kutya yakutte industry yonna n'agiwa gavumenti. Ate n'abayimbi bambi abasinga obungi tebalowooza bagenda okulowooza nga kiri too late nga bagudde dda mu kinnya ekinnya kye baabasuulamu ekyokuwera ssente mu ssako bakiyita shut up don't talk. Bw'ovaayo nga nti ogenda kwogera bakubuuza wa tukubanje ssente zewasuula mu ssako wazitwala naye oli mutukuba naye ng'ate ssente wazirya olina kusirika. Kakati mukulu musuuza tosuubira nti alina ekintu kyamakulu kyayinza okugamba President Museveni okukola n'akikola. Kuba President Museveni y'omulimu gw'omukeera muto okuleka emikululo gy'abantu bagenda omusikira nga tewali buzibu agenda kufuna. Emikululo okufuna omuyimbi omulala nga Bobi Wine okuva mu nsiiki ya entertainment mbw'ajja asumbwa abazzukulu be oba abaana be bagenda okulekera obukulembeze tekiriiyo. Kuba tukize tugaane agenda kuddamu abeere President wa Uganda. Bw'obanga oba oyagala oba toyagala geega amazima. Otegera naye ng'ekikuba kiri nti President Museveni ye yamusiimye because ekyali kyabalema okukola n'okutegeera yekibayambyeko edde nnyo nga omuyimbi gavumenti temutegeera naye kati omuyimbi gavumenti yamutegedde amaanyi ge galiriddawa. Okimanyi essaawa zino gavumenti bapulaninga kujjawo bivulu baleete online performance nga gavumenti ekusasula omuyimbi oyimbye online ng'abantu tebaze mu sho nti abantu bakulabire nga ku ssimu. Ekyo kigenda kujja naye abayimbi bo bamanyi nti copyright ye issue. They can never give you copyright abasajja abo bo kye baagala kiri kimu kunafuya industry kukyaya industry abantu bagikyawe baleme kuddamu kwesigana kujja mu bivulu by'abayimbi kye baagala. Era Kenzo yakibakoledde ko bo kati masiime azaasiima abantu webatwe bangi nnyo. Gwetebereza omuntu eyambula n'alaga obwerere bwe n'afuuka RDC. Ositegeera tebereza omuntu alina video esukka mu 10 nga wemulaba wemuzi ne president advisor. You understand? Kati Uganda yaffe gye tulimu yeeyo tekwewuunyisa. Kye tulina okusaba nti musajja tumwebaze okutunda emyaka egijja mu maaso eri President Museveni. Era tumwebaze okumakinga sure nti asirwaza abayimbi banne n'abateeka mu lyato lyagenda obbasulamu obulamu bwabwe bwonna ne bayimba bikomaawo tebirina makulu. Kankuwa example Tanzania gyeri waliyo wa politician waliyo wa president. Naye Tanzania eyo n'aba Diamond Platinum nga wagera president aliko n'akola ensobi gavumenti emunenya. Wano e Uganda kasita omuntu awogera gavumenti ya President Museveni nga muyimbi n'akola ekintu tebamunenya. Okitegera? So nze mupulisa yabali kutuuka ku bwanguzi naye mujjukiza omugamba kino ba upcoming bangi batunze aba Uganda abajja industry kenyini nyini agitunze era ogwo musango
tajja keera ku makya buwoze bwati gugera mubeerako paka bulamu bwe bwonna ensi weri mutegeera ensi ejja kukyawa Kenzo obulamu bwe bwonna keritegeera Kenzo kyakoze ne babuuka vakune ku kino abana excitement tugera kola president ne babaya akakadde kama kamafuta naye ensi bwe ritegeera kino Eddie Kenzo kyapanze okutuuka wano ejja mukyawa ejja kukyawa n'abazzukulu be okkiriziganya n'abantu ab'enjawulo abavuddeyo ne bagamba nti akakakundi ke baataddewo kaliwo kulwanisa buli muyimbi ajje okwesimba opposition side. Akakundi ke baataddewo abasajja bano baaki bategeera bayimbi kyeki nga tebamanyi maanyi g'abayimbi era meeting emu omugenzi Katolo Bwama yagamba Jerusalem Musali n'amugamba gwena otudde mu ntebe naye entebe eyo omuyimbi agenda gikujjako lumu wayita omwaka gumu ebibiri Bobi Wine afuuka ensonga abasajja bano baategedde nti n'abayimbi balina amaanyi bulijjo baali bamanyi balooya baani ng'ekibaluma omutwe kikino nti bo bakulembeze balina kusasula abantu kuwulira biki bye bagamba naye ate bano bo si bakulembeze naye abantu babasasulira balaba naye nga beebuuza bakoze batya okeera ku makya okunafuya abayimbi ne bakifuna eddagala basooka kiyisa bapromota nga promota ne bakwata ne beeyanjala ne babakwasa abayimbi kati bategeera nti bapromota tebalina makulu abayimbi balina amakulu ne bajja bapromota kati bakwasagana ne baki n'abayimbi kana kakundi liko nakolala bake bali mukola si gaba nti bali mukulwanyisa banabyabufuzi bali mukulwana butaddamu kufuna munabyabufuzi w'amaanyi ava mu nsiike ya entertainment si kulwanyisa mutu bagenda kwesimbawo kubanga kakundi atakasobola kulwanyisa Bobi Wine eno time ya Bobi Wine oba oyagala oba toyagala ya Robert Kyagulanyi Ssentamu yiye kati bo okukyekangera emyaka egijja mu maaso obutaddamu kufuna muntu mulala ayinza okusumba abazzukulu baabwe abagenda okufuga Uganda batabani baabwe bagenda okufuga Uganda emyaka egijja mu maaso balina keera ku makya ku destroyinga industry kati naye industry tebasobola gidestroyinga nga tebagiriimu kwe kufuna ate abayimbi bennyini abayimbi bannaabwe ne bateekayo kweteebereza omuyimbi omu yafunye $5,000,000 naye $5,000,000 waliyo abantu abafudde empereerwe babadde famire kakadde kamu ne $5,000,000 abafiiriddwa naye omuyimbi omu ayimba okuva Mande paka ku Sande ayimba wakati wa $20,000,000 bamuwadde $1,000,000 naye oli afiiriddwako maama we yafiiriddwako taata we bamuwadde $5,000,000 ng'obulamu bwe alina bwezindira kuki ku $5,000,000 kati kyagala okungamba nti Uganda muno ekizibu kyaffe bisasiro waliyo ekyuma ekyokya kasasiro kigula $10,000,000 akitegeera $10,000,000 ezo zisobola okwokya kasasiro kyokya ttaani emu buli ssaawa ez'ebisasiro kyogera ku nga gavumenti tekimanyi tugyekiri kale ekyo tukiveeko mu Uganda muno tetulina kyuma kigamba nti omuyimbi ayimbibwa ati asaana kufuna ssente bweziti kigula $1,000,000 ekyuma ekyo ng'okireese wano buli muyimbi ayimba asobola okufuna ssente ze entuufu UPRS zekolekitinga okitegeera naye UPRS ekera ku makya negamba nti $1,000,000 funa zino gundi funa zino naye ekyuma gyekiri ekibala data bwa buli luyimba lubakubye ku mpewo ebyo tebagikolako nze kino njaga kugamba muganda wange nti ye musuuza yafunye yakoledde obukadde bwe naye industry muzimbe yagiziise era tumwebaza ogiziika yebale nnyo yebalire ddala